Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Maama wa Mukagajjuule yali amaze okubeera ng'ayogerako ne Kasooba era bw'atyo n'amutegeeza ng'omuzimu gwa muwala we bwe gwali gumuloose enfunda nnyingi nga gumutegeeza nga bwe yattibwa obuttibwa. Kasooba kino kyamuwaliriza okuddamu okutunula mu fayiro naye kyavaamu kwe kubeera nti yasalawo abeere ng'ayolekera atandike okuddamu okunoonyereza ku musango ogwo. Yeepaatiikako erinnya erya Nnyembeza era n'afuukira ddala omupakasi mu bitundu ebyali birinaanye ebya Gajjuule okutuusiza ddala Gajjuule bwe yamusenza n'abeera ng'akolera ye era ng'asula naye. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula okalya dda. Tewali amanyi kyasookasooka oba kunaawula Gajjuule kwasanguza kyama kye yali akukulidde atyo mu mmeeme ye. Gwali muzimu gwa mukazi we oba yali kizuuzi wa Kasooba bye byamubagula. Naye nga bwe gwali, lumu Gajjuule yakomawo eka ng'akubye akabisi. Yatandika okunyumya n'Ennyembeza era ng'emboozi etabye baatuuka ku by'abakazi n'okuwasa. Nnyembeza yabuuza mukama we ekyali kimugaana okuwasa n'afunayo ku zadde n'omusika. Gajjuule yalinga aliko ekimuwujja. Yabuulira musajja we nga bwe yalina abaana n'omukazi naye ng'omukazi yamutta. Yamulombojjera byonna nga bwe byajja, engeri gye yattamu mukazi we, gye yamuziikamu mu kisenge ky'omu ddiiro era ne gye yakukulira ekiso ekyatta n'engoye okwali omusaayi, leero nga yenna alinga ddala aliko emmindi. Bwe yali amaliriza ne yeewaana nti, "Bambega si bagezi, ebyange byabalima tebayinza kunvumbula. Bankwatako ne bantanga obujulizi obunnumiriza bubabuze, omusango ne nguwuuta buva." Sebageya Nnyonyi yayogeranga bino byonna nga Kasooba Nnyembeza okutwakunkumula, enkwawa akuba nti kakubye bbiri era amukongoza bigere. Nnyembeza yeeyongera okukakkalabya emirimu gya mukama we ng'obwedda era nga bw'agira n'awuubako embalala olubu lw'ebigere abebbe ku kamoome waabwe aleete balye. Waayitawo emyezi 9 nga Gajjuule amaze okusansula ekyama kye, entegeka z'okumukwata ne zimalirizibwa. Olunaku lwe yagombebwamu obwala lwali lwa Sande essaawa 4 ez'enkya. Gajjuule aba atudde ku lubalaza lw'ennyumba n'Ennyembeza we nga mmotoka za poliisi 2 ezikubyeko abampi n'abawanvu zigobye. Buli omu yali abagalidde edduku ndabe. Emmotoka okugenda okuyimirira ng'abazirimu baazibuuseemu dda, Nnyembeza Kasooba emikono gifuuse kinsuti n'empi zimuyiseeko nga tagasseeko nsambaggere n'ennume y'ekigwo ebyamutandaggirwa. Gajjuule yali abeetegera dduke, tebaamuganya ne bamubaka. Baamulijja mangu ku mpingu era n'empi n'ensambaggere naye tabyabudde. Ab'ekyalo n'abayise baatandika okusotya nga bajja balabe bwe gubadde. Nnyembeza yatandika okwetaakiriza ng'abuuza kye baali babalanze okubakwata. Yali akulungudde emyaka 2 mu maka ga mukama we naye nga tebazzanga musango. Aba akyalejja ne bamupaccaamu empya endala era ne bamulagira asirike. Abasibe baatwalibwa mu ddiiro ne basitamizibwa mu nsonda. Abapoliisi baaleeta enkumbi, ebitiiyo n'ensuuluulu ne batandika okukabala ennyumba. Baasookera mu ddiiro ne bazzaako ekisenge ky'omufu, baabo mu ky'omwami ne bamalira mu ky'abagenyi. Omwo olwali okusemako katono nga bagguse dda ku mikeeka n'ebigoyegoye nga ku mufu. Abaaliwo bonna baalabika nga bennyamidde nnyo nnyo. Abasibe baabatuuza mabega ku bakuntumye n'omufu waabwe kyenkana eyali awedde ku magumba. Emmotoka eyaabwe yagenda butereevu e Kampala, endala yagoberera luvannyuma ng'abagirimu bamaze okuvuba ekiso mu kidiba Gajjuule mwe yakinyugunya n'okujja engoye mu mpampagama y'ekiso mwe yazivuubiika. Poliisi bwe yamala okuteekateeka obujulizi bwayo,
omusibe n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi eyali ayambibwako abantu aba bulijjo 3. Gajjuule yaweera ennemba gwa kutemula mukazi we. Obujulizi bungi bwaleetebwa ng'omwo muli obw'omusajja omupakasi eyawulira omufu ng'awanjagira bbaale emmwe kumutta, obw'aba amulaba nga yeekwese mu banne tagenze kisaaliizi, obw'aba amusanga akawungeezi ng'atambula alaga ewuwe ku lunaku olwattirwako mukazi we, n'obw'aba amuwuliranga ku mwenge ng'awera nga lumu bw'agenda okutta mukazi we olw'obutambuze era nga n'ekiso kyalimu ssabo yakibengedda. Okwo bwe kwagattibwako obw'omusawo eyakakasa nti omukazi yatemulwa na kiso, obw'abakugu eyakebera omusaayi era n'ow'ebinkumu, ate n'obw'ekizibu eky'engoye n'ekiso era n'obulala, munnange nga Gajjuule omusango gw'okutta ng'agenderedde gumumegga. Omulamuzi ekibonerezo yamutyemulira kya kutugumbulirwa ku kalabba. Yamuwa amagezi nti yali wa ddembe okujulira mu kkooti esingawo bw'aba nga yali takkiriziganya na nsala ye. Teyajulira, osanga yamatira ng'omusango gumusse mu vvi. Bw'atyo n'attibwa Antioch Lyadda. Neewuunya nnyo obukujjukujju n'obukugu bwa Kasooba mu kubega emisango era ne ndowooza nti mba mukulu nange nandiyingidde obwambega. Wabula kye saasiimamu kwe kutimpulwa n'okutuuzibwa awali omufu akyuma. Kino Kasooba nakimutegeerezaawo. Yaseka nnyo n'agamba nti ne bwange ogwo gwe mulimu. Bwe nasumukamu ne ntwalibwa mu ssomero ly'ekisulo. Bwe ntyo ne mba nga Kasooba nsigalidde kumulaba bbalirwe ku luwummula bwe yabanga tapampuse mu gigye. Ebiseera byo byayitawo, amaanyi ne gagenda nga gamusereba, n'atandika okugenya olw'okulwalalwala, ekyavaamu kwe kuwummula emirimu gy'obwambega. Lumu mba ndi ku ssomero ne bantegeeza nga mukwano gwange bwe yali awummulidde ddala emirimu gyonna egy'ensi eno. Nasaalirwa nnyo obutaziika ku mukwano gwange oyo atalinva ku mwoyo. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'okutaano. Nzikiriza tujja kutandikira awo tumanye biki ebyaddirira nga Kasooba amaze okukkirira ekaganga ezzangwa gye batambulira ku mabega ng'obwato n'enviiri gye zitittira ng'omuddo. Akuume atakumira mpeera.